Omwagalwa ampuliriza ne leero tuzze okwongera okusabira abaana baffe. Olunaku olw'eggulo day 11 twasabidde abaana baffe Mukama abayambe basobole okubeera abeesigwa. Leero day 12 tusabira abaana baffe okubeera abavumu, courageous. Our prayer is that may our children always be strong and courageous in their character. Let us pray. Mukama tukwebaza ate n'olw'ekiseera kino ky'otuwadde okujja mu maaso go. Katonda waffe tusabira abaana baffe. Mu nsi eno ejjudde okutya, ensi eno ejjudde embeera ezitategeerekeka, Katonda waffe tusabira abaana baffe babeere abavumu, bafune obugumu, basobole okugenda mu maaso mu bulamu bwabwe ate ng'obateekateeka okubatuusa mu ggulu. Weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunyiriri lwaffe tugenda kulusanga mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essuula 31 olunyiriri olw'omukaaga. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kasooke ndusome mu Luganda. Mubeere n'amaanyi, mugume omwoyo. Temutya so temubatekemukira, kubanga Mukama Katonda wammwe ye yennyini y'aligenda nammwe. Taabalekenga so taabaabulirenga. Mu Luzungu agamba nti be strong. Deuteronomy chapter 31 verse 6, the Bible says, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe twegendereza oba bwe tutwala ekiseera okutunuulira embeera ze tutambuliramu mu nsi muno, tulaba ng'ebintu bingi tebikyategeerekeka. Ebintu bingi mu Luzungu tukiyita uncertain. The world is so uncertain. You're always not sure what will come next. Era nga n'ekisinga obubi nti ensi ejjudde okutya. Ensi ejjudde okutya. Kaakati okutya okwo ogenda ne weesanga nti era kukuliipinze ne mu baana baffe. Abaana batya. Omwana bw'omutwala ku ssomero atya. Agamba maama, taata binaabeera bitya, atya. Abaana banampisa bulungi, abasomesa banampisa bulungi, ne bw'aba agenda ku kyaki era atya. So embeera y'okutya ffenna etwetoolodde, naye ng'ate ffenna tukimanyi nti nno oluusi ebiseera ebisinga n'ebintu bye tutya ekyamazima tebiba biki, tebiba bituufu. Era waliwo omuwandiisi omu eyalambulula ekigambo ekyo fear, that acronym fear, n'agamba nti fear stands for false evidences appearing real. Ti ebintu bingi nnyo tubeera awo nga tubitya naye ekyamazima nga tebiri nayo, bye tutya nga tebiriiyo. So mu mbeera efaanaganako bw'eti, olw'okubanga embeera y'ensi omulabe yennyini nga yakulembeddemu atonze okutya mu baana baffe nti n'ekintu kye bandiyinzizza weesanga nga kibalemye naye lwa nsonga lwaki? Kubanga batidde. Kale omuzadde ali eyo kya nsonga nnyo okubeera ng'osabira omwana wo Mukama Katonda amuwe obuvumu. Abaana baffe osobola okubayigiriza ku mboozi ng'eza Daniel. Daniel yagaana okutiiririra Mukama era n'asuulibwa ne mu bunnya bw'empologoma. Daniel 6 n'asuulibwa mu bunnya bw'empologoma naye ng'agambye ye tagenda kusinza bifaananyi wabula agenda kusinza Katonda ow'omu ggulu. Obwo nno buvumu, naye nga si buvumu obuva awantu wonna, naye buvumu nga weesigamye ku Mukama Katonda. Abavubuka abasatu Abaebbulaniya, the 3 Hebrew boys, baasuulibwa mu muliro naye ne bagamba ffe kikafuuwe okusinza ebifaananyi wabula ffe tuyimirirawo okusinza Mukama Katonda ow'eggulu. Abo nabo bwali buvumu naye nga tebayimiriddewo kuba obuvumu obwo babuggya mu kubeera nga batyani, batya era nga beesiga Mukama Katonda. Ng'olunyiriri lwaffe bwe lwatugambye, Dawudi
bwe yagenda n'alwanyisa Goliyaasi yagamba, nno ssebo gw'ojja gye ndi n'ebitala, naye nze njija mu maaso go mu linnya lya Mukama Katonda. Omulala n'asembayo ye Eseza okugenda ayimirire mu maaso ga kabaka mu kiseera ekitali na kituufu. Teyayimirirayo mu maanyi ge nga ye, naye Eseza yagenda ng'asabye n'abantu be okubeera nga bamusabirako. So meaning tulina okusaba, kubanga okusaba kuyamba okuzimba obuvumu mu ffe ne tusobola okwaŋŋanga ebizibu byonna oboolyawo ebiyinza okuba nga bitujjidde mu bulamu. So mu ngeri y'emu ng'abazadde kitugwanidde nnyo nnyini ddala okusabira abaana baffe, Mukama okuyamba okubazimbamu obuvumu, okubeera nga Mukama abazimbamu okwesiga ye, nga bamanyi nti nno kino kye ndiko oba ŋŋenda ku interview ya mulimu sigenze nzekka, naye ŋŋenze ne Mukama agenda okunnyamba okuddamu ebigezo. Ntuuse mu kifo ekipya sikimanyiiridde, Mukama wano siriiwo ku bwange naye ndiwo naawe. Mukama Katonda nsaba atuyambe nga twongera okusabira abaana baffe okubeera abavumu, kubanga obuvumu buyamba okukutuusa ku buwanguzi obw'enjawulo. Abaana baffe tebajja kuwangula mu nsi eno ey'ebizibu, ensi ejjudde ebisoomooza nga bajjudde okutya, naye bwe tunaabazimbamu obuvumu, bwe tunaabazimbamu obwesigwa eri Mukama Katonda, Katonda waffe ajja kubayamba, ajja kubawanguza, kubanga olino eritugambye nti be strong, tubeere n'amaanyi, be courageous, beera n'obuvumu. Mukama atuyambe nga tusabira abaana baffe okubeera nga bafuna obuvumu okwaŋŋanga ebizibu n'okusalawo ebibajjira mu mbeera z'obulamu ku mitendera gyonna egy'obulamu. Obuvumu bwetaagisa. Kale ka tusabe. Mukama omulungi, tukwebaza kubanga okkiriza ate tubeere wamu naawe. Katonda waffe oli w'amaanyi, oli wa buyinza, era ggwe totuwadde mutima gwa kutya, naye wabula otuwadde omutima ogw'obuvumu. Obuvumu obwo nno Mukama bwe tusabira abaana baffe wakati mu nsi eno ejjudde okusoomooza. Mukama Katonda waffe abaana baffe bulijjo kabayimirirewo nga bayimirira mu linnya lyo, nti Katonda waffe ggwe oli wamu nabo era ng'ogenda kubawanguzisa. Beera wamu naffe Mukama, ayongera okutukuuma mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.